Ku kisaawe kya Kawempe ku 5 General Gregory Mugisha Muntu watandikidde okunoonya obuwagizi obugenda okumutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Wano ayaniriziddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bannakibiina kya Alliance for National Transformation. Bano obwedda buli akwata omuzindaalo atendereza birungi ebiri mu General Gregory Mugisha Muntu. Yayingira amagye nga mwana muto n'agenda mu nsiko ng'ava mu gavumenti eya UPC. Fenna twagala enkyukakyuka eya Namaddala. Ye bw'asituse okwogera General Gregory Mugisha Muntu tabadde na bigambo biwoomu eri gavumenti ya NRM gy'ayogeddeko nti ejjudde abantu abatali beesimbo. Nedda gye mulaba kati bano bye bakola bannanga bakyali mu gavumenti tamiiro lyerere Katonda baba yagadde namwe ne mukkiriza bwe ngenda waggulu ne munteeka mu ntebe y'obwa president ebisatu tekuliko ekitobola okuntamiiza nze Muntu era alabudde abantu abateetera ne gavumenti ya NRM nti nabo balye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Abasuubuzi mutera okulabira wala mutera kugula insurance kirabika wano ekyo mukyerabidde abakaltumoroza walika yajana ekizimbe ng'ekyo walika yajana factory. Waliwo n'ensonga y'ebyobugagga ebyensibe ebyazuulibwa mu bitundu by'e Busia ne Bugiri byagambye nti bannayuganda tebasaanye kubyesigisa bantu abatali beesimbo. China ebyagala, America ebyagala, Russia ebyagala biri wano e Bugiri ne Busia. N'olwekyo abasaba Katonda temuva ku mavivi gammwe musabe ekiro n'emisana okulaba nti abanadda mu buyinza bantu beesimbu. Bw'avudde Kawempe, General Gregory Mugisha Muntu asibidde mu masekkati ga Kampala mu Kisenyi Mengo era eno abantu bamusanyukidde. Era bano obwedda bamusaba okwekubya naye ebifaananyi oba oliawo nga bw'anaali obukulembeze bw'eggwanga bye baliraga bannaabwe nti nabo baaliko naye. Abalala baliko ebibuuzo obwedda bye bamubuuza naye atabadde mubi n'abaanukula. Wane Mengo mu Kisenyi wa musajja alumbwa General Gregory Mugisha Muntu ayagadde n'okwoza ku mmunye nga yeebuuza ebigambo ebituufu byalina okukozesa okumatiza abantu bano nti gavumenti ya NRM etwala Uganda mu kuzikirira. Abantu abeeyambula obukunya ekkololo ab'okuntiko bagula ng'embuzi mu katale abo mubateekamu mutya obwesige abantu be mutuuddeko n'amaaso gammwe. Muntu era asabye banne bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti obuteesonga mu bitala nti kubanga omulabe waabwe y'omu. Abagezaako okuleeta entalo wakati waffe n'ennuupu tekisoboka, tebasobola okwawa entalo, tekisoboka. Kumanyi lwaki tekisoboka? Ku nsi kuno tekubangako olutalo olw'oludda olumu. Okwawa olutalo wateeka okwawa ki? Enjuyi bbiri. N'olwekyo tekuliko omuntu asobola okutusika ne tuyingira mu lutalo olw'okulwana n'ekibiina ekiro ekya opposition. Tekisoboke! Olunaku olw'enkya General Gregory Mugisha Muntu agenda kwolekera ebitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda okwongera okumatiza abantu beeyo nti yagwanidde okukulembera eggwanga lino erya Uganda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.